naddala mu abali mu Uganda. Ekisookera ddala obubenje bungi obwatandise bukyanga omwezi guno gutandika. Naye obubenje buno njala bagamba buteeketeeke. Mwegendereze nnyo abavuzi b'ebidduka abavuga abantu abagenda okulya ennaku enkulu ne mukudda mwegendereze nnyo. Nammwe kennyini abavuga emmotoka ezammwe eza buyonjo mwegendereze nnyo. N'ekirala gwe omuntu yenna ng'ogenda kulya lunaku lukulu ng'otambula gano okuwagaabuwa. Nabagamba nti yose yensi yamutabukako talina nsimbi. Video tennaba sinatuuka na ku kalowoozo sinatuuka na ku kigula lwegi. Abakuumaddembe basinga obungi mu Uganda tebalina musaala sibasasule. Gamba ng'okuli abapoliisi okuli abasirikale n'ebitongole ebirala batali mu ngoye za bulijjo sibasasule. So yose yabasindika bagende beekolemu omulimu n'okwesasula. Bagenda kwesasulira mu ggwe omuntu ali awo. Kati nkubuulira bw'oba otambula n'ensimbi entonotono ng'ogenda kukola ekintu ovuyo nakyo temuzungazunga na nsimbi. Ebitambula ku social media mbira byagyo kiyambi entoliya muri codings n'ebingi ebitambula nga temmanyi. So mwegendezi yotambula ne sente nyingi, mwegendezi yotambula ekiro n'okubeera mbinyumu ebingi. Mujjukire mu eno festive season waliwo ekikyamu kiyinza okugenda mu maaso nkiddamu. Mujjukire mu eno festive season waliwo ekintu ekiyinza okugenda mu maaso. Kano mukawulize bulungi nnyo. Yoseri tibahabula tabasira mutano wa kale ensere tamazeze ensanga bisibe. Alina ekigendera kyayagala okukola okituukiriza. Mu mwaka gwa 2010 bwe twali mu South Africa nga tulaba World Cup ekikopo ekyensi yonna nga tufundikira. Yoseri era agenda Somalia naye nga talina ngeri ki gy'agenda e Somalia. Kye yakola ku World Cup n'atega ebibaluka erugogo ekabalagala n'ebitundu ebirala ebyatwala obulamu bw'Abannayuganda bangi nnyo. Ekyamuviirako situla amagye nga teebuzadde ku ssetteeserezo w'eggwanga n'asitula amagye n'agatwala e Somalia ku mission. Olw'ebintu byetegeka ebyo kati mbategeeza mwena Bannayuganda buli district mwoli mwegendereze nnyo okutambula ekiro okubeera mu bifo ebisanyukirwamu nga muli bangi nnyo basobola okubatega ebibaluka ne bibasaanyawo mwenna. Museveni n'afuna ekyekwaso ekiroonya engeri gy'agenda okuyingira mu Congo again. Ngenda kujja nsaabulula obulimba bwe yataddewo jjo ye ekigendera kye kunoonya ngeri ki gy'afuna cause emuzza Congo by all means oba ng'ali mu mateeka oba nga tali mu mateeka y'ensonga lwaki alemedde ku kigambo kya Allied Democratic Forces. So g'ogenda kulya Ssekukkulu vuga bulungi emmotoka mwegendereze tu mukimanye nti ababbi b'ebyokwerinda bennyini ekyo nakyo mukitegere. Ekyokubiri bw'oba ofuluma amakaago making sure nti amakaago mugongerako security temugenda kuba ndongo fulusingi ne muleka ennyumba nga nkalu obubbi bungi. Bw'obanga olina essimu ye ya buyonjo tozungazunga nayo gireke ewaka genda ne katooki kubanga ababbi baagala smartphone baagala ssente baagala laptop baagala buli kimu baagala chain ez'ebbeeyi baagala gold. So kati gwali eyo ng'ovudde gy'ovudde please nkusaba wegendereze nnyo Kampala Uganda teri safe mu bintu ebyenfuna naddala ebyokwerinda byonna. Awo nno njagadde kuyita obuyisi nga ntandika video y'olwaleero. Ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njala kagende buli Munnayuganda yonna gy'oli. Endala njagala mukasale mukantire ku mutima gwegano gwonna bwe muli w'osaana okawuliriza. Akalowoozo ka leero kano katambula katya? Njala buli mumu okateeke mu kutuuka omutwe gwe okafumiitirizeeko nga tetunagenda mu maaso. Mu bulamu tusanga ebisoomooza bingi, tusiŋŋaana abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo, abalina entegeera ez'enjawulo, abalina ebigendero byabwe na buli omu kyakulowooza tokimanyi. Ntandise bwe nti si buli akusekera nti abeera asanyuse. Nkiddamu si buli akusekera nti abeera asanyuse. Mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu naawe maama ali eyo atudde ku terefayina yo anjoleseza amaaso awuliriza ebigambo bino. Njagala owuliza ekigambo kino. Nze ng'omuntu njagala nnyo omuntu andaga embeera ze ez'obuntu ku lunaku olusoose omusinkana andaga kyali okusinga omuntu andaga embeera ze ez'obuntu gye busembedde oba gye bukomekkereza oyo abeera bubi nnyo. Kyetuyita amakwekansamu. Si buli akusinikira amannyo nti aba asese ate si buli nseko zitegeeza nti omuntu aba asanyuse nedda. Ovanga ku muntu aseka naye ng'aminningako mu mutima. Ovanga ku muntu akuwahaaga naye nga feesi gyetunudde eri alinga alina ekiso mu mugongo gwakikutte agenda kikufumita. Abantu abo babi nnyo 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 okusinga omuntu akulagiddewo kye tuyita attitude in the first time, the first day you meet him or her. Njala bategeeza ofangayo nnyo okwetegereza muntu ki gw'oseka naye gw'olya naye oba gw'otambula naye. Bantu balamu magoma gavugira aliwo
ntinze bwemba wenge sawa zine ngoma zisobola okunvugira bwenvaawo era engoma ze zimu zivugira omuntu omulala abakubezange bebagenda okuweza omuntu omulala ekyo njagala okiteeke mu mutwe nti si buli muntu akusekera nti aba akwagala nedda mwawule enseko mwawule entegera y'abantu n'ebikolwa by'abantu abantu bazibu nnyo mu nsi muno naddala abantu abasibuke waffe ekyaddondo si bantu balamu nkiddamu si buli akusekera nti aba ategeeza nti akusanyukidde ate si buli akulaga feesi embi nti aba akukyayi nedda ofangayo nnyo omuntu okulaga feesi ye nti ye bwati bwafaana omulundi ogusoose daani okukweka ate nakkola ekikyamu mu budde obusembayo oyo abeera mubi nnyo njagala nnyo mu nsi mwe mbeera naddala mmwe abantu ba bulijjo mwewalenga nnyo abantu be tuyita nti balina enjogera ewoomerera oba ewoomereza gwe wali owuliddeyo omuntu yina gwe bayita omufere ng'ayina enjogera enkaawufu omufere abeera n'enjogera empoomerevu kubanga abeera nakali akantu kanakeyamuteekamu akalimi akakasenda bazaana akakasenda baguzi teri mufere ayina bbogo omufere abeera n'ebbogo ng'omaze mugwamu nti mufere naye batanafuuka mufere abeera n'akasenda bazaana akasenda baguzi ne kasukaali akawoomerera be bantu kyekika ky'abantu kyebaga nti weegendereze nnyo omuntu alina sweet talking either mukazi oba musajja omuntu oyo mubi nnyo kubanga wano bw'akulaga nti alina sweet talking oba alina enjogera ewooma mu ntandikwa bw'anaanyiga agenda kukola ki so mwegendereze nnyo abantu abebika ebyenjawulo naye nga nkubuulira nti si buli muntu akusinikira nti aba asese yawula ebintu bino bibiri si buli muntu akusinikira nti aba asese abantu bazibu bantu balamu magoma agavugira aliwo bovaawo gajja vugira n'omulala buli kimu kikole ng'okimanyi era buli kimu kikole ng'okyegendereza kikabadde akalowoozo kaalyo tugende ku kiggula lwejje ekigula lwejji kya leero nakyo tekigenda kwawukana nnyo ku nakalowoozo naye njala kubuuza ekibuuzo kimu gwe ssebo nnya baali kuno weemanyi nti gwani kiki ekikufuula ggwe kiki ekifuula kwagala Hadija kiki ekikufuula Kisaakye kiki ekikufuula Nancha Magi kiki ekikufuula Franka Calvin njagala kikubulirwayo kitegeere bulungi nnyo mu kigula lwejji kya leero kati gwe maama taata yena gy'oli gy'okolera gy'osiiba n'abantu b'owangala nabo njagala kubula ekigambo kino open oba nkikubuulire mu buufu bwakyo mu bugulufu bwakyo okitegeere nti gwe omuntu ekikufuula omuntu kyekyo ekyama ky'okuuma munda nga teri muntu gw'okibuuliddeko nga gw'okyemanyidde kyekikufuula omuntu so si bizigo so si nyambalayo so si ssentezo ekikuteesa patent mu ssimu oba password mu ssimu olina by'okweka si buli muntu ajja agumire ku ssimu yalabe ky'olinamu ekikuteesa password mu WhatsApp mu Messenger mu buli kimu ne mu contacts kitegeeza olina ebyama by'okuuma kati nkusaba taata ne maama ali eyo teeka password mu mutwe gwo teeka password mu mutima gwo totambula ng'oyogera ebyamabyo ebyama kintu kikulu nnyo bye bituviirako okugaggawala oba okufa abantu bangi sirimu abasse accident zibasse obutwa bubasse emmundu zibasse neyo seryasse naye waliwo ekintu ekissa abantu ku nsi kyemutamanyi bwe butakuuma kyama kino kiri mu sayiri zombi eri abakazi n'abasajja ekisinza okututta ku nsi kuno butakuuma kyama olina omulimu okola bulungi nnyo era ofunayo ssente nnyingi nnyo naye ekintu ekyo wandyagadde okinyumizaako omuntu ng'olowooza nti agenda kusanyukirako naye ojja kuba onyiiza munyiize so alina okumakinga sure finding out mulimu ki gw'okola ofuna ssente mmeka ani mukamawo asobola kukujjawo atya naye nga gwe kennyini gweweeretedde obuzibu obwo oli mukyala mufumbo okalidde mu makaago olina omusajja wo mulungi nnyo akuwa buli kimu akugulidde ennyumba akugulidde emmotoka akwagala nnyo buli kimu akikuwa oli mu lukiiko lw'abakyala oli mu mikwano gyo otandise munnange okusumuluka ebyama nze bba wange yasinga yangulira emmotoka yangulira buli kimu ate bwetutuuka mby'ekiwojjolo ate muzibu nnyo atwala ne ku mwezi gw'onyumiza nakirijja oba nakiganda ajja kufuna ensaalo mani oye musajja gwe nali nnoonya nkoze ntyo mufuna automatically nakirijja bw'atagenda ku basawo baganda agenda kwetega bbaawo mu kwetega bbaawo binaavaamu agenda kusiga enziro nga temanya alina ng'ekirako ezo sefuliya z'akasoli ezifumba kasoli wali nammanve oba mu nookongolero bbaawo bagenda mutwala lwa butakuma byama kubanga weesoma
ekyo nkivuddeko mu business ze tukola oyina business etambula bulungi oyinza okuba tosasula misolo wokola tosasula rent ntono nga business ekola nova eno obulya mukwano gwe kyamenge gyokola mu business wala yajja kunonya land road oba okunonya basajja ba revenue buli kimwachi mubuulire alabe ng'ovaawo yaddewo byebiga bimulina okwekuumisa olina okubeera ne briefcase eri amago gitambuliramu nze njagala bbawo ekyokulabirako abantu bangi bafudde nga bakoze amalaame naye ng'eddaama lirekedde mukwano gwe olw'obutakuuma kyama n'abuulirira famire y'omugenzi oba n'abuulira mikwano gy'omugenzi kiki ekiri mu ddaama omwo ogenda otuuka okufa ng'ekyalo kyonna kyamanya eddaame sinakindi ng'eddaame yalijjako n'aliwo abantu abakyama batalina kubeera na ddaama eyo abantu bangi batuuse okusoma amalaame gaabwe nga tegalabikako lwa butakuuma byama kati nkuwa kyakulabirako nenkuwa magezi gabuwa mukuume byama byammwe oba bw'oba tosobola kukuuma kyama kyo nga kiwandiike mu mpapula katugambe ng'ebiraamo endagaano ebyapa toddamu mu nsi Uganda gye tulimu sikuwa magezi kuteresa muntu kyapa ndagaano kadi ya mmotoka n'ebintu ebisigadde genda oggule mu banka kye tuta self deposit box oteekeyo ebintu ebyo weesigaliza ekisumuluzo kyo naye ekisumuluzo ekyo obeeko wokiteeka nga gomanyiiwo okujja ng'owulira nga otandise okuyika windows osobola okubuulira omu ku baana bo n'abanga amanyi omugaso gw'ekisumuluzo kino naye ebintu by'okutandika okufuutuka ebigambo weenyumya kiri nnyo oli bulaaya wafuna visa mu ngeri etaategeerekeka n'otuuka bulungi nnyo era gwakajja wakakuba n'oyogera bwafuna visa n'oyogera bwafuna empapula buli kimu n'okyogera oyo agenda okubira home office yagenda okubira migration yagenda okubira buli gwe kyetaagisa basazeemu empapula zo sinakindi kumulimba kugobe kubanga tokuuma byama mukuume byama mujja kuwangaala nnyo olw'ensonga nti gwe kennyini gw'olina okukuuma ekyama kyo ate gw'olina okwetekako patent otherwise kasita okola ensobi noba nga tosobola kusiba mu mwago oba owedde era togenda kuwangaala bwe batakutta bagenda kukulemesa business ate byonna nga nfundikira ekigulalo kyaleero bannayuganda bonna ebitundu 6 ku buli 100 batambulira ku ddogo oba bali mu Uganda oba bali mu business oba bali mu office oba bali mu diaspora oba bakola mu batambulira mu ddogo amba ina zirizi abaina bajjajja bwe ku masimu gwakubira esimu nti kino kiganye kola kino nagwe njagala okuloga nagwe njagala okola kibatambulira ku malugo kati bw'omala okumanya nti bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 basinga obungi bonna batambulira ku malagala n'amalugo wegendereze nnyo ng'oyassa ebyama byo otherwise wandikifuwa ng'okizza munda kubanga bikijja kutuuka ku ggwe olw'okuba nti oganye okusibako ku mumwago ng'ate munnange wandibadde weekumira ekyama kyo mukuume ebyama byemwe kyekikufuula ggwe olw'ensonga toyagala muntu ategeera ekyoli kuuma ekyama kyo tokibulira buli muntu si buli muntu teyagala okutegeera nga bw'oli si buli muntu teyagala okufuna si buli muntu nti musanyufu gy'oli olw'ebintu by'ofunye mu nsi so nno mwegendereze nnyo nga mukola ebintu bino kubanga buli kimu kitambula nga gwe bw'okyagala naye ate eri atayagala kibeere nga gwe bw'okirina kigula luggi nkimaze alright ekigula luggi nkimaze njala tandika video ya leero mpozi mu video ya leero njala tandika n'okubaza okwensuso njala kubaza bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya America abali mu Washington nga mugenzi okwekalakaasa I salute you njala kubaza muganda nange bwe tukola mulimu gwe gumu Ashraf ali mu ggwanga erya America wabali nyo bali ddala n'omukyalo ono eyakola omulimu gw'okwekalakaasa nga agenze ku hoteri Yoseri bwe yali agenze okwegeka oluba mwe bali nnyo omulimu ogwo ekintu kino nebaza abantu bano akensuso olw'ensonga nti abantu b'omu America bakoze nnyo omulimu gw'okwekalakaasa n'okulaga ensi obutali bumativu obuli mitima gyabwe mubali nyo balire ddala video mwazira badda sigenda zizanya naye nga njagadde obebaza akensuso nti mubali okukola omulimu ogwo mwenna abawandiika mu ofisi ez'enjawulo mukimanye nti mbaagala nnyo nga sinagenda wala njagala nsooka empiseewo akantu kano katono nnyo naye kansubire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze nga kanaamutuukako n'abakulembeze abamu kanaabatuukako tuli mu struggle eno tugitambuddemu emyaka gigino gigenda kuwera 3 oba 4
naye tukola emirimu mingi nnyo gamba ng'ekyokwogera okulabisa okusacha information n'eri ate abakiraba obubi naye nga bali mu nkyukakyuka si buli ali mu nkyukakyuka kyogenda mula kyagala enkyukakyuka nedda eri abagifunamu n'abagizanyira mu wiki zokka ffe tetufaayo naye ebibeera mu struggle tegenda tambula bulemberwembe oba butereevu nga bw'ojagala ebeeramu obusiriko ebiwonvu n'ensozi naye gwe atalina mutima kugumiikiriza buwonvu na nsozi ng'oyagala ebeere ku museeto tojja kumalako nze gwolaba ng'omuntu nsanze challenges nyijo mu struggle otherwise nandi bali navaako dda naye ngamba olwo netulenga let me keep kwanenga neera kinkwakatako ensi yange nduma nenga let me come out and speak njala tegeeza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ensonga ze nayogerako nti ku dita gye bapulaninga muno ekyagenda maaso wegendereze nnyo akakundi akava mu DP block akali mu kibiina kya National Unity Platform. They are the same people who are planning a coup d'etat and they are planning to replace you with another person whom they say that they are still teaching and instructing to be a good leader than you. Nchiddamu. So mukulembeze wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugambako ekigambo kya kuje baagala okukola. Naye nga baagala okikola bali bava mu DP block akabinja kano kamanyi bulungi njala kutegeeza wawo batuuse sofa. Abantu bano bali n'enteekateeka ekola ku era nga bagamba nti baagala kulikulukinga omuntu amanyi politics kyekisooka ng'akuze emyaka abadde nabo ate nga ali presentable. Bino bikugamba kubanga binako evidence lwakuba saagala kucyankalanya abantu. Ne one day lwe banankyankalanya obulungi nja balagirako bwereere and I'll prove wrong to them. Nenjala kutegeeza nti byonna byokola tegeera nti akabinja kano weekali kakyasomesa omuntu agenda okureplace nga baagala kukola ku in others baagala kukola ku nkimanyi naawe okimanyi abanyiza okuba tebakimanyi muno ebigabo bingi bitandise okutambula ku social media naye mu bigenda empola temudduka n'abantu mbaleke kubanga ebiseera ebisinga buddukira ku speed y'omuntu kwaddukira oyinza obutasobola kumanya pace ye n'amaanyi gy'agajja otherwise ekiwola ekyokya kyonna tukirina ekiwola tekikwasa engalo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wange n'abantu abalala abakyali mu nkyukakyuka abantu bano bali mu hurry naye bantu benjogeddeko wali mu kalowoozo ne nkugamba nti si buli aseka nti abeera amininga nseka ezo nno abalala bakyamu nnyo kanjala bategeeza nti abantu abo mbegendereze nnyo mbamanyi kyekibafaako pulani zebapulaninga zonna nzimanyi bulungi nnyo naye fere tugenda kubonaabonera bwerere kubanga tikyasobola kudda waka nga mulimu kweyagala abaana tebagenda bakwatira bwerere nga mwe basindika nga mwe bakwatisa nga temusobola bawulereza tebagenda kutta baana b'abandi nga mwe kennyini temusobola genda mu kkooti okuyimirirayo okwogera ekigambo kyonna nga ne ku parliament fo temusobola kwogera nsonga zonna kino kisinzidde luddawa njala bategeeza abasajja bano bamanyira tebamanyira baweta mpisi konde struggle yonna gyempiseemu nga nwanyisibwa ewaka mu kibira wa mpise ebintu bingi naye ngenza okulondola okukola ebintu bino bilondola byonna bituusiza ng'akabinja ke kamu ke kasasula abantu ate balwane lumbu yali mu struggle kati njala tegeeza n'omukulembeze nti office ezisinga obungi zonna z'ogenzemu ku international ne local level the same people when you reach in those office they go there again ne bakola kye tuyita counter attacking ku bintu by'obaotaddeyo oba information gy'obawadde ebitongole ebyo naye nga bali mu kibiina kyaffe mwennyini kino njagala ekyuga publicly abantu bennyini booga nti osaavinga nabo ebintu byogenda oba mu human rights international oba mu UN gyogenda n'oteeka amabaluwa ago oba n'oteeka information abantu bennyini ate baddamu ne bakola information yaabwe ne bagisindika nga bakawuntataka information gy'obawaddeyo they are the same people okitegeera kati njala kuga nti abantu bano begendereze nnyo nze lwe kanaabikuka nja kujja mbategeeze mujja tutegeera njala mwotagira mukulu eyayita Mathias Mpuuga asamba gwe musajja gwe mu kabinja badde funding akabinja kadde kanfuma ku social media all along ngoloza siritegeera wasirimbanya nja kutegeera n'abala njala kugamba gwe kennyini abantu bakwesiga ne president nakwesiga okola emirimu naye gwe omuntu ayina obuyinza obulagira buli member wa parliament wanupu obutabaako kyayogera ku parliament ku floor ya parliament nga namaze kwebuuza gwani public ekimanyi nti mu office yo abantu abakola mu office yo ey'obwa loop abasinga obungi tewali muntu n'omu yaliko mu struggle nga bonna tekuli
tuli aliko mu struggle. Public emanyi nti embalirira government jekuwa ya bumbi butano. Nga kati okuziba omwana okuziba bakulembeze bannupo bakwongerako bumbi busatu okozesa bumbi musanvu. Obwa Uganda ensimbi naye twagala akakiiko akavunanyizibwa ku mbalirira n'ensaasaanya kubanga ffe twabaga tujja bbambula engatto. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu saagala batandike egamba nti ekibiina kyaffe kiri kyanguzi. Omwami oyo nga tannava mu ofiisi asooka atulaga ensaasaanya emyaka gy'amaze mu ofiisi ssente zaamuwa mu budget zikoze eki? Biliyoni 5 kati bamwongeddemu afuna biliyoni 7 zikoze eki? 1 abaana bonna abakubwa amasasi n'abaasiibwa famire zaabwe tezifunanga wadde kilo ya sukaali okuva mu ofiisi ye. Takola ngayo wadde semina egamba baana kubazza amaanyi abaana ba national platform ba foot soldiers bonna n'abakulembeze takikolangako. Talina kintu kyonna kye yali nti akikoze on behalf of the struggle. Tachirina naye afuna 7 billion Uganda shillings mu office ye. Kyokka batambula badisinga omukulembeze n'akabinja kaabwe. Mbaloza tetumanyi. Kino tukimanyi. Mumuzingamiza struggle abaana bali mu kufa bali mu kola ki? Mutambula mu nkuŋŋaana nga mudisinga Kyagulanyi mbaloza tetukimanyi. Mudiringa ne Charles Peter Mayiga Mengo. Okudisinga buli muntu yenna nga muza tutegeera. Gwe kennyini wakolako Mengo. Ebivuujo wali okoze kimanyikiddwa. Nakati Ssaabasajja kamumbera gyali mutosobola okuwandiika ebbalo okwebuuza Ssaabasajja kayatuuka koki. Muwuza mukulembera. Mwe basajja mmwe abali mu DP block nga mwakolako Mengo mwena muli basita nate musaana kufa nkiddamu. Musaana kufa. Biliyoni 7 z'ofuna tekuli wadde foot soldier afunako wadde omunoga bogoya. Wadde ofuna kakagaali wadde ofunako omugaati. Naye nga singa tebali ba foot soldier ne bannayuganda babalonda mwali bete muli mu office ezo. Naye abona abalina ebisago naye ate ne muddamu ne mukola mission ne mutandika okuli counter atanga information Kyagulanyi batadde mu offices zinjalo zikuli international level. Kubanga mulengeza ani abatuusa waawo. Mutugende empola kuba tuli banyiivu. Ekyo mbadde mpitira obuyitizi. Sinatandika information. Omukyala ng'ono njagadde okuzanya ka video kano nkabajjukize nti omukyala ng'ono n'akawunta attackinga police n'agirizoninga nga gwe soda okwata attackinga n'orizoninga police mutuyamba ki? Omukyala ng'ono from Uganda indako you touch as Ugandans, secures Ugandans, and now these people are stopping us from attending the conference. Why would ask him questions? And you bring this police here to protect the dictator. We know he's sleeping up there. He's sleeping up there. We are moving outside. Yes, we are. We are moving outside. But you and your boss, Mr. Biden, should wake up and tell him that we are not meant for this as Ugandans. We are not meant to be killed. We are not. Ono mwana asinga bana basajja bonna bava mu DP block oyo. Oyo mukyala asinga Mathias Mpuuga Nsamba oyo gola bali mu America anoonya Yosiri anoonya Yosiri ku hoteli nga mwagala physically oyo asinga Mwanga Kivumbi asinga baani bonna bali bonna bava mu DP block ono omwana basinga ennaku zino okumanya bana abasajja bafere ate bayaye buli muntu yenna meba parliament yalonda ku Kadiya National Platform bamala mu ddamanyi kuba bamugamba toyina kwogera nga twogera okitegera
ennaku zino Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mpulira ng'enkweze ngezigenda ku TV nga zambadde enkofiira people power nga zibuza musime Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba mu mission ntebe mu ntebe simanyi nti Museveni takyagenda mu America sitajagenda mu Bayabo muri ku TV naye nga remember formation Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yateekawo yalonda ba coordinators at first okwetola eggwanga lyonna ne tugenda mu kawo ne balonda ba councillors ne balonda ba chairman LC3 ne balonda baani bonna nga information ne true yeri agenda okukozesa n'abagamba nzijja omusango mu kooti ngutadde mu kooti y'abantu obuyinza yabuza mu bantu ng'akozesa mu abantu be yalonda oba balondebwa nga mugenda kuŋŋaanya bannayuganda bonna mujje mbalete beekalakaase ku lw'ensi yammwe mwagaana kati mumubuuza kyekiddako nga mwamulyamu olukwe n'otunuulira ono omusajja meya w'Egundu meya w'Ejjinja w'Etasimeka Kasolo animal oyo omusajja omusiru atalina magezi mu abasajja b'Ejjinja abasinga obungi mwali asente ntusirika naye ke najja wano nja kubaabya namu n'obuuza omuntu ku TV mbu yakugamba mbu simanyi Museveni tagenda kugenda mwami gwe nga gwe balonda meya w'Ejjinja abantu babeka bwe wakuŋŋaanya ogenda ku studio kwekalakasa babbi akalulu ka Kyagulanyi Masaya Simpugamo lupo wakuŋŋaanya abantu bameka mu constituencies zonna ezikulu ba parliament bokulira abajja okwekalakasa ku lukubakalu oba wayita nga Kyagulanyi agende ku State Square Muhanga Kivumbi mwenna babuuza mwakuŋŋaanya abantu bakansala mwakuŋŋaanya abantu bameka okugenda okwekalakasa nga mubuuza omusajja kiki atakoze mwali mwagala gye mwempale ku State Square mukuba ebifaananyi nti yakunamye kiki Revolution yonna ngeri mu demonstrations ebeera ne branches Kyagulanyi teekawo branches zimwe ennaga ze mulina okuyitamu okuŋŋaanya abantu n'okubateekamu amai buli omu yaddawe nga yeebaka mutandise muvumirira namumanyiira mumanyi ebintu byafiiriddwa mumanyi ebintu bye tufiiriddwa mumanyi abaana bafuutusoja ebintu bafiiriddwa mu Uganda abamu badduka balina mu bawaŋŋanguse mwe muli ku ssente za parliament mulya muzimbye magulofa muzimbye za arcade ku ssente z'abaana omusayi gwe baayiwa Mubuuza Kyagulanyi bwagenda kukola wuki yalonda okuva kwero siwano mpaka kuba member parliament mpaka ya kuba president nga ye structure eyayina okukuuma omuliro okuva ku muntu wa bulijjo mpaka wanku muntu asibayo mwagano bikola kati Kyagulanyi mubanja ki people suffering bannayuganda bali mu kubagoba mu butale teri wadde muntu agende kwogera abantu bali mu kusulanja teri muntu asobola agendayo kwogera mbuuza musimanyi akole ki yabeesiga mwamulyamu olukwe mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kagenda okukomekereza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekigenda kya National Platform tuwangudde abaka ba parliament 220 Museveni akuba essimbo nane babasazaamu basigaza 58 bonna babasazaamu nammwe abasigala oli mulyamu olukwe kubanga mudiringa ne mayiga mudiringa ne government mudiringa ne akakundi ka DP block abantu abamu diaspora bakubira amasimu temwekalakasa mubiveeko ale kati simanyi twagenda ogenda mwe temwagala boogerako musasula ensimbi obuloga bajje balwanyise ffe nze nabagamba ebyo sibitya musimanyi nyono nasitwago njera ku nsonga za Buganda njala kubuuza gwe yasoma politics agati mwambala masuuti ebyobufuzi bitandika ludawo mu Uganda center ya politics eri mu Buganda ani yaleeta Museveni okulwana olutalo tiyali kabaka singa tiyali kabaka Museveni yandiise luddawa kati bwafa tugenda kuba tulina ki buli omu n'aleeta omutwe nga jagumba tigatidde tebasobola kwogera ku nsonga zikwata kabaka ye yaleeta Museveni singa teyajja Museveni yandibadde mumulabako Buganda ye core point ey'obufuzi mu Uganda kati Buganda bateriyo kiba kitegeeza kampeni mukuba za bwerere nte mukitegeera mukipinga bifo byammwe muwoza 2026 mwaka mulya mumanyi tugenda tuukayo anagenda tuuka 2026 nze sidda mu kalulu ate nga bajja batadda mu kalulu ate ye bagenda okunga tugenda bakuba embooko mu basajja mmwe okulya mu nsi yammwe olukwe aba muzimbye zigulofa muzimbye za arcade muzimbye zimoro muvuge motoka za bei temukyasobola ddala kwogerako okujja otuza meeting mutandika okumanyira Kyagulanyi tata bya bufuzi byamanyi simanyi mwana muto mwe mwamuleeta mu abasajja bakulu lwaki mwali mwetaaga amaanyi ge mbuuza mu abasajja bakulu awadde ebyobufuzi myaka 2 lwaki mwali mwetaaga amaanyi g'omwana omuto mwali bali mukosa amaanyi gammwe lwaki mwali mwetaaga sente mu diaspora mwali bali mukosa sente zammwe 90% mwenna bakulembeza bali mu national abambi ba parliament aba national platform sente zonna zatambuza campaign zaava mu diaspora zonna
90% batononya beteka mu sente mwenna sereza ba mu diaspora be movement basiru nakati bakyali mu struggle wakamu asirika buli wali mukulya mbizi noto mbambali avumba kadama abana bakadama bayimiriza ku struggle be bakyasasula n'abana airtime wadde BMBs gosobola gulya do mwana egali ekyo amanyi gekifuba mumanyira abantu mumemba parliament njabba tandikako omu ku omu butalekera kamanyiro kasumagiza yali munjabba tandikako omu ku omu abantu bali okufa abana bali makomera temutebolinga wadde motion yakubuza government accountability wano zake oyajjo kuteekayo buyajje n'abuuza ku parliament floor gwe kennyini okolagana ni Tamonge ate mushensalinge zakave mu parliament gwe kennyini mpuuga mukolagana na Tamonge nono deputy speaker tayebwa ate mushensalinge zake mutegera unakuki goba tosobola kwogera nga mwasirika mwali sente musirike abasobola kwogera mbaleke mubaleke gwe kennyini mu parliament wali muzaake nga alese ekiteeso kye wandi oyo tayebwa oyandiyimidde okwogera nti zaake tusirika wali ogenda kukwata microphone nga leader of opposition omugambe Sir Mr. Speaker, let my member of parliament speak out and let the world know what he's going to say. But buli omugu wasirika busirisi ate okujja kukwatagana nabo ate mwagala omusensalinga gwe ayina okudefendinga zaake, but you didn't defend him, but you are passing behind with the speaker and the deputy speaker ate tusensa zaake. Bumbate musobola kwogera mulika batana bali obasobola kwogera boogere. Okuto obusente osasude ku social media bulimbwe jevu malumbizi ni bunu mutuno kyogenda kunja. Banvuma nga banzala ndi musajja muganda tugenze balongo bampe mudde pe onudde. Nkuze bampe muna kati bakyanvuma kati bagenda kunvuma kye simanyi. Kubanga njogera mazima nali mu dipping anjimanyi. Buli kimu kimanyi n'enko eziri mu dippi era mu mwagisuula. Kati mba manyi bwoya tosobola kunga kye simanyi. Kubanga mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okwefula nti mumanyi nnyo nga y'okutegera mulina kutono nnyo. Omuntu obanga akusinza abakusinze wandi bali na wesimbe basaka nga wesimbye mu dippi obanga oli independent ne tukulagirako bwerere nawe muwanga kivumbi n'abala kabinja kamu. Ne mulimo kozesa omusajja to the extent eri afiridde obulamu ne business ze n'abaana babandi bafudde. Kyokka muwoza mulera ku TV mbosimanyi abaana abandi bafa Kyagulanyi yabatta oba Nuupu yebatta oba Pepa yebatta. Mwali bali mukozesa amanyi gammwe singa mwali mugayina. Gwe Kasolo w'Ejjinja wazze ku Baba TV n'otandika okwebajjagala. Nkulabula n'akabinja kamakali Jjinja nja bakolera video mujja kutya. Awo sigenda kulwawo. Kangende ku information yandeese. Kati ndowooza njala tandika n'abantu be South Africa bane balamusizaako mwenda constituent buli bulungi mujjabale kujja mutuusaako engalo. Manyi nti South Africa batawanya bingi nnyo mwe mulina abanyampi abanyarwanda abefula bana Uganda. Waliwo omusajja bamuyita Kagame yali agaddeko okubeerako mu people power ne mumulemesa era n'addukamu. Omusajja Kagame yefudde mu kukwata n'okukuba n'okutemula abaana ba National Unity Platform abaana ba people power. Omwami bamuyita Kagame ali South Africa. Oyo nno akubisizza n'okutemuza n'okuwa obutwa abaana ba Uganda naddala b'enkyukakyuka mu South Africa. Oyo bamuyita Kagame. So nsaba mwenna ba Uganda bali mu South Africa omwami omufunire eky'omukolera nga obudde bukyali kubanga musajja mubi nnyo akwasizza abaana bangi nnyo bakubisizza ng'afuna abasajja bagwira abali mu South Africa basobola okukola emirimu gy'obutujju ng'akozesa ssente za state okuba nti batulugunya ba Uganda. Sabantu be South Africa omwami bamuyita Kagame yali agaddeko okujja okusipanga mu people power ne bamulemesa n'avaamu kati akolera street government nga ali mu kutulugunya abantu naddala Pretoria
okwata bannayuganda bonna abali mu kibuga abali mu South Africa so mwegendereze nnyo awo nvuddewo tugenze ku nsonga zenakwatako luli ku nsonga z'ekisaawe ky'ennambole n'ettaka ly'obwakabaka lyebagala otwala nzize nkyogera lunye nti abagenda osaanyawo Buganda abamu basinga mu Baganda olw'okuba nti baagala okweyagaliza n'okufuna obusente obw'omunguuba wano nowendabulira akabinja k'abalangira ab'ebikukujju abali mu ggwanga erya Amerika wepo naawo abambejja ab'ebikukujju abali mu Uganda abatandise okufuula omugano ogw'okutambula ne Charles Peter Mayiga nga musaabula obuwangwa n'ennono n'okumanyira buli muntu yenna amanye ensonga za Buganda mukirekeraawo akabinja k'abalangira b'ebikukujju abali mu Amerika nga mwavuze ne Museveni lyabaddeyo mbalabula kitamu yabagamba temuli balangira newe muli kuuta omuntu ne gujjako sigida ng'eva wano mpaka wano Kalevu temusifuuka balangira kitamu yabagamba muli bakopinga ye kati simanyi mwefuula balangira nga mwagala okusaanyawo Buganda Mayiga n'akabinja k'abalangira b'ebikukujju n'abambejja mwegendereze ekisawo ky'ennambole nabo buli ettaka eryo lya Buganda na buli kimu ekiriko n'embalaga n'embuga naye ennaku zino embuga eno abantu babagamba nti Muhoozi yali mu kutwala ettaka lino n'abantu bano wammanga mulimu omukulu eyeyita Mameru Temugerwa omusajja ono ofunye ebyafaayo naye si musajja Muganda weewala then waliwo omukyala Ossi ono atufuukidde akayinja mu ngatto bamuyita Kwasima Hilda ono ye Ossi weweeyogerere ono yakolagana akabinja ka State House okuba nti baagala kusaanyawo embuga y'omusambwa Nambole n'okutwala ettaka lyonna omukyalo oyo ye Ossi wa bweyogerere State gwekozesa okusaanyawo embuga yaffe eya Buganda ey'omusambwa gwe Nambole oyo amaze ebweyogerere emyaka 8 bakyusiza abantu bangi nnyo ono bamulemezzawo okuba nti alina mission ey'okutuukiriza wano nowentwalira omulango okumula obutakungula omukulu akula ekisaawe ky'ennambole musajja muganda wange oludde Nambole naye simanyi lwaki weetadde nnyo mivuyo gy'okusaanya Buganda n'okusaanya ebintu bya Buganda omukulu ono ye Jamiru Ssewanyana Mpaji maneja w'ekisaawe ky'ennambole omukulu ono yali kabinja akakolagana ne Muhoozi project wepo n'omukyalo ono gwembalaze Ossi webweyogerere era kati ng'ono enkiiko ezaagala okusaanyaawo ebyobuwangwa n'okutwala ettaka lya Buganda zitula mu kisaawe Nambole ow'omukulu oyo Jamiru Mpaji oyo mwami akuli kisaawe ky'ennambole kyokka musajja Muganda oyo mukazi ye Ossi webweyogerere amaze emyaka bagobi banne bonna naye yalemeddewo era mission gy'alina yakutuukiriza kusaanyaawo mataka ago agali ennambole ddala kuli ebyobuwangwa baffe babitwale so mutegeere omukyalo ono tumutegedde bulungi nnyo era ne tumutadde ku lukalala lw'abantu betugenda okunoonya singa enkyukakyuka ebeerawo so omukulu ono Ssewanyana Jamiru Mpaji manager w'ennambole please with immediate effect noono omukyalo omunyarwanda ono kwalisiima Hilda enteekateeka y'okutwala ettaka eyo n'okusaanyaawo ebyobuwangwa baffe biri Nambole mwegendereze nnyo kubanga tukimanyi baani abakirimu n'abakiri emabega awo nvuddewo kati njagala kuyita mu lukwayo kubanga njagala kuwa information nanyingi wano mukyatwala speed njagala mutagingire yo seriti bahabula tobasana mutano wakale kinsereta muzezede sanga bisibe nakabinja ke akatwala amajega amisomo agali Somalia wotwogerere sawa zino ensimbi zibe kubyampi era tebazirina kibasalawo kwe kuba nti kati amajega Uganda n'abaana bannayuganda bafuula kyamaguzi okubatwala mu mission ez'enjawulo nga bagemu 2010 bwe yatuye forcing okuyingira mu Somalia nga amaze okutega bomu n'atwalayo kati saazo netwogerera nti amagye ga Uganda gali Somalia gamaze emyezi 9 bweddu nga tegafuna nsimbi musaala naye nga ku ndagaano gye basayininga ne AMISOM wepo ne European Union abantu bano balina okufuna ssente za buli mwezi ate nga balina ozifuna mu budde nga zigenda ku akaunti yaabwe naye wetwogerera saazo bamaze emyezi 9 nga tebafuna ssente naye gy'okuzifuna sente zino kennyini sente bazisala mu ngeri etakkirizibwa muntu wa bulijjo ekisookera ddala njala bategeeza nti African Union Transitional Mission in Somalia Battle Group namba sigenda gisoma information notes kuba kati bino mbijja ku source nga 2 December mission allowance for the officers stroke men in ATM's mission area abasajja n'abakazi bano buli gobatwala ayina okufuna $828 buli mwezi
naye abasajja bano basala ssente z'abaana bano to the extent nti abaana baagala kwetta. Ebintu bino African Union tebimanyi, EU tebimanyi, naye ng'ate bano bafuna ssente. We twogeredde essaawa zino buli musirikale yenna ali entitled okufuna euros 738 $7 882.6. Permission training weewuunye omusirikale atendekebwa mu Uganda nti ate training bagimusasuza ssente. Buli agenda ogenda Somalia alina okusasula ssente nga asasula essingo bagiyita pre-mission training single costs $10. Weewuunye omuntu agenda serving eggwanga lye ate training emukostinga $10 ku musaala gwe. Kino bakikola every month nenga bazibacharginga what yale buli mwezi babajjako $10. Ne basalako deduction for non-items euro $9 kati omuntu yenna ono gwe bayita non-items bamusalako nti omuntu ayinza okuba nti yajja nga gavumenti yemulese naye nga tali mbitabo bya African Union mission one bamusalako $10 ku musala gwe guli. Advanced while in mission area babasalako euro $9. Balance deposit in bank zina kubeera euro 262 $482.6 naye ssente zino tezituukayo mu budde. Kati wuliza ndo wano note I should be noted that those funds are always paid to Uganda in euros, not in US dollars. And whatever amount we get while here shall be deducted from the exactly amount we give by the end of the year. Kati ekisinga okwewunyisa omuntu asayininga ebintu bino tali mu finance department. Ono bamuyita CO abeera commanding officer Kenneth Ayimbisibwe oba ye Lieutenant Colonel Kenneth Ayimbisibwe Amis registered so si finance. Kati kano ke kabinja kali mukubba ssente z'abaana mu ggwanga lya Somalia ng'abaana bali mu kufa n'ebintu birala bingi nnyo. Kano njala nkabamuliseko muli okwemutegere nti byenjogera si yapa kaako ka note. Abaana abo bali mu kufa tebafuna ssente myezi mwenda tebafunanga ssente. Kati kwosane ssente eza kikampuni kiri ekyawuzalendo ekibba ensente z'omuwoomusolo naddala abaana bali ku mission ne kibabbako ssente olw'ensonga tebava nga bawadde buloni w'ekiyaye ne bajjako ssente naye nga tebabulidde interest ki gye balina kubanga bafuna. Ndoza mutegedde bulungi nnyo byo baganda baffe nno abali e Somalia. Kati ate ekiri e Kampala mu Uganda ne mawanga amalala kisa kitokota. Musasula abaana kubanga balina abazadde balina family balina abokulabirira balina loans. Bano si bana babajjajja mmwe ekyo kimaze. Alright. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga sinagenda ku Museveni nkyali ndowooza wankiyiti kinkyabwa information. Wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli gamulengejja oli otekansibiye toli bulungi. Olwaleero wadde olina okgenda mu bitundu bye Mubende ng'olina ebikutwalayo. Nolwo okuba nti otegedde nti nyinimu ayinza okuba nga akomawo olwaleero n'osalawo omwetege Mubende n'osindikayo Abbas Kawaasi. Nina ensonga lwaki sikyamuyita ow'ekitiibwa. Omayiza abantu b'Emmengo mwenda nabagwamu kati muli baffere. Nze kasira nkujjako tayito yo gy'obadde nayo manya nti oli mukyami. Kati Mubende osindiseeyo akomyuka Abbas Kawaasi agendeyo ng'ogenda kwetega Ssaabasajja kubanga yakkuba ekimo n'atajja ku nnyimba z'amazaalibwa. Kati oyagala muforce nga namudeekadeeka ajjenga ennaku z'omwezi 3 mu nkuuka gye mubbira ssere z'Abaganda ne bannayuganda kati zikola. Kati kyokoze olwaleero ng'oggalawo omwaka olwa pressure abana gye bakutaddeko n'okweexposinga osazeewo oyite bannamawulire bo bonna okuva muri kampuni yonna abadde bokolya nga tebaagala kukuba ku media obasasule obawa n'ebirabo. Era kino kikoze ng'osinziira mu Bulange Emmengo w'oyitire loga nti oyise bannamawulire abagasakira embuga n'obateeka ku mutimbagano nti obayise okulya nabo ng'obasibula omwaka. Bano bonna tubamanyi bulungi nnyo bamanyi ki ekituufu bano bonna bano bakozi b'amayiga naye nga bannamawulire tebasobola kuwandika dde ekintu ekikwatagana ku mpologoma ya Buganda Obwakabaka bwa Buganda. Abo bonna bannamawulire kubanga yateekawo era naye alinga Yoseri nabagamba sisitimu y'ono ya Yoseri kennyini akola n'ateeka ekintu n'afuba okulaba nga tewali kintu kifuluma ku media against him.
kati bannamawulire bonna abasinga obungi bonna bawadde ssente abadde teboogera ku nsonga zino era n'abasimba ensimbi bannamawulire nga baggalidde kati n'asigala okulwana naffe ng'ayita through other people abali mu byobufuzi balwanyise ffe nga bali mu opposition kati nno mutegedde bulungi nnyo kati omwami ono bw'ategedde nti empologoma egenda kudda olwaliro n'agenda ku kisaawe ogyetegera obwedda ali werweza nga alindiridde empologoma eno ebadde yakudda ku saa zibadde nga 9 bwetegedde nti omusajja agyeteze n'ekyusaamu ng'egenda nti egenda kudda ku saa 12 naye ku 12 okwo ayinza okuba afunye omukisa n'amusinka oba nedda naye nga ekikulu kiri nti oyagadde mwetega osobole omudi ekadde ku nkuuka naye nkulabula ebintu byali mu kukola emmengo bijja kuviiramu ekizibu mutandise okuvaayo okwekubya emizimu nga mula nti obubbi butandise okuba nti seere zibaweddeko nina ekibozibozi kyerero ku mawulire mbusimanyi ekyapa hamu mwali ludda nga hamu azimba hamu simuwagala kuba mukozi wa Museveni but where were you before where were you before hamu okuteeka ekizimbe kiri kya Hamu Tower e Makerere mwete mmenta ettaka lya Buganda ebanja obumbi n'obumbi mu areas za rent n'obusuulu okuli universities enjawulo okuli amakooti ag'enjawulo okuva mu mataka mu magombolola amagombolola gonna mugatunze njala kubuuza Hamu yazimbira ekizimbe ekyo kujjako akamanyira kasumagizi yalira mwali ludda bwama bawooza wa Buganda Land Board siwagira Hamu siwagira muntu yenna nenjala babuuza nga temutadde ekintu ekyo mwali okuswaza n'abantu kwagala kumanyira nsi mwali ludda Hamu ng'azimbe wantu awo siwagira Hamu ensi ekimanyi kubanga manyi munyampi akolera Museveni naye okufulumya eggulu lwa nti ekyapa kwali kikyamba kisaze mwali luddawa mutemukimene ekisaawe kyena kivuwa Hamu era yazimba maduuka n'ettaka lya Buganda nga nelizi yaggwako dda temukimanyi nti n'ekisaawe n'essomero kwe nasomera Nabagereka Primary School eryali okwali ne kooti eyali mwanga origine kooti ya Buganda mwange kooti ya Buganda we yali ku Nabagereka Primary School opposite Kampala Secondary School ettaka mwali tunda mwali guza muhozi nebasendawo essomero mwe nasomera sikyalina history njala babuuza ettaka eryani yali mwali guzanira mwali muguza Setemeka kati ennaku zino baddidde abasajja ba Buganda bannayuganda babajja mu katale k'Owino babasenda abazze eno ku Nabagereka Primary School kubanga Museveni alina enteekateeka emeyawo Owino azimbe wa akeedi muli awo mulegambu mitwe gyokka muli mukubba bubbi mwasenda essomero we nasomera ku Nabagereka Primary School ttaka lya Bwakabaka ne muli guzza muhoozi Kanyerugaba kati muddidde n'ettaka ly'abasajja Baganda akatale ke babalekerawo akawino nayo mwagala dduwera Museveni kati mutandise Museveni yatandise okujja abantu mu Owino n'abala bali ku nguudo babateeka ku Nabagereka ekyo mwakirabye dda buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyo ekibangirizi kibaleseewo deni bana amalo bajja tebalina bagenda bagoba bugobi awo nvuddewo mwatunda essomero mwatunda ettaka lya Social Center Social Center kyekifo abaana ba Buganda basinga obungi abakulidde mu kisenyi wetwazanyiranga emizannyo gamba nga katemba okuyimba okuwumulira n'abasaabaganda ab'ekinnansi bwe bakuliranga emirimu gye n'ofiisi zaabwe ezaali ne muguzaawo Hamu Kiggundu Social Center ne mugimenyawo mutunda ttaka lya Buganda banzaala buli kimu kitunze kati era muddidde ate mukola ekibooziboozi mbw ate Hamu yazimba atya ani kumusiriwaza kuga sente bwe zibabula nga mutandika okuzimba ebibooziboozi in the first place mwagala kuŋŋamba eryo ettaka mwali temanyi nti lya Buganda liizi za Buganda zonna muzimanyi nti zaggwako gwe kwennyini n'akabinja kaakali emmengo nga mukolagana n'Erias Lukwago ne muzza liizi za Buganda zonna ezaali ziweddeko ng'ebintu birina kudda Mmengo ne muzirinunga ne muziwa Museveni n'akabinja ke Kampala ne bamutwala otudde Mmengo kyokka buli mannamawulire n'omulese omuntu wadde ssente basirike kati mwagala kubba ssente za nkuuka omusajja akwesonyiye bagoba badda muganye oleese omusajja ku media bwogera ngo bulinga amayembe ga Nambaga buvuma buli omu buwakanya buli kimu kyokka nga tekulina omwasobola kwogera ku nsonga za Buganda
nze banzala mu Kisenyi ku musajja alumbwa kilomita emu okuva wensula olubiri we lukoma buli kimu kitunze mu kimazeewo kati mulese kibozibozi zima kizimbe kya hamo zima kirumbo kyamo ettaka lya Buganda ninyo nga tanazimba okizimbe kyo mwali oddawa era mu mwakidiri nga kubanga ebyapa bya Buganda byonna bimanyikiddwa n'ettaka lya Buganda limanyikiddwa olwokuba mwina abalangira bebe kukujju mwina abambejja bebe kukujju mwina abafere mu Buganda Land Board bakiwala be malirawo kennyini mutuuze ettaka lya Buganda mu kimu kimaze mu kiguziza mu 7 kuba temwagala aboogerako nvudde osigenda kulwawo ntandisa information yandeese muntagingire yosete bahabula otabasira mutano wakale sete tamzeze ensanga bisibe kati tunandika okunyuka bulungi nnyo buno baka njala bugende bana Uganda mwenna jemuni omwaka gugwako njala bajjukiza ebego byenjogedde nkumulitu wano ku social media njala bajjukiza emuti binnatuukawo ninga bigenda kujja kuno kubajjukiza njogedde bigambo bingi nnyo nange sikyabimanye bimu emuti binnatuukawo mbajjukiza yensonga lwaki mbawa obuvunanyizibwa muddengayo ku YouTube kubanga Facebook page bazitwala buli lunaku muwulirize ebigo byenjogera emuti binnatuuka bye nabagamba nenda bagamba ekigambo kye bayita occupation jala kibajjukiza kye bayita occupation kikyagenda maaso slowly mpola kikyagenda maaso lwakuba mukyagawumbidde temutegeera bulungi nnyo bigambo bino geje bitambulamu ngenda bajjukiza ke kigambo kimba kiyita occupation era mbawo ne reference oba ekyokulabirako buli nsi gyolaba mukaddugala gyali oba eri mu America oba Canada oba Switzerland oba Brazil waluddawa abo baganda ffe batwale batwale mu biseera biri ebyokukola ki ebyokutwala abantu nga batwala ng'abaddu bwe bamala obbasaasaanya ne bagendeeyo nga surplus ate omuzungu kye yakola n'atandika okusomba bamagulu meeru ng'abayiwa ku bizinga ebyo again to reoccupy abaddugavu gye bamaze okusetolinga nkiddamu ezo ensi zemulaba zi Brazil zemulaba zi Jamaica zemulaba za Argentina zaani zaaliko baddugavu bokka abaali bafisse nga bayitirivu ng'amaze okutereeza buli kimu then omuzungu n'atandika okusomba ng'abeeru ng'abayiwayo naye ng'omulimu gwe bakola ng'abeeru kye tuyita ethnic cleansing okukendeeza ennamba y'abantu bonna abasangibwa abaddugavu nabakendeezeza waliwo history gwenjagala bajjukizamu eggwanga lya Argentina terinamu kaddugala n'omu ku muggwanga mu ttiimu yaalyo lwaki ng'ate abaddugavu mu byafaayo baaliyo akakodyo kaakano eggwanga lya Argentina baaliwamu abantu bangi nnyo abeeru ne baoccupyinga abaddugavu kati ekiseera kyatuuka Argentina ngeri mu ntalo nnyingi ne bayita abantu bagenda mu magye okusinga bawandiika baddugavu bokka basinga obungi bwe bagenda mu ntalo tebadda basinga obungi babasaanyizaayo butyo kyovula nti ennamba y'abaddugavu bali mu Argentina doza bali omu ku buli 100 n'ensi endala bwe zizikola South Africa ogenda mu apartheid nakyo kwali kulwana nnyo okugaa nti omuddugavu alina okubeerawo n'ensi endala kati mu Uganda yose likyakola kyekintu kyekimu kyakola ataplesinga bannayuganda muve mu Uganda abalina obusobozi ne mufuluma enkya neggulo n'ayingiza baasi z'abagwira n'aleetinga abayitulire okuyingira bafuna pasipoti zabalina endagamuntu bazaala nakkiriza Abaethiopia okuyingira balina pasipoti n'endagamuntu bazaala nakkiriza Abasomalia okuyingira balina endagamuntu bazaala nakkiriza Abasudaani okuyingira balina endagamuntu bazaala nakkiriza Abayindi okuyingira mu nsi balina endagamuntu bana passport bazaala kati nakkiriza kye tuyita omutuusi ye bamusomba misana na kiro okumuyingiza mu Uganda bano babateeka ku ttaka lyabwe bamaze okuggyako abantu bammwe kye baasooka okukola mu lutalo balina plan eya cleansing silently. It was a silent genocide mu luwero gye baakolanga bamaakinga nti ettaka lino lyani lya Kimbowa liriko acres mekanti acres 15 Kimbowa alina abaana bekanti ne basanya family ya Kimbowa ne bamaakinga bagenda okumaliriza olutalo ng'amaze cleansinga buli Muganda yalina ettaka mu luwero triangle bakoto corridor yonna
kati oluvanyuma ne batandika okujjanga bokyufayinga ettaka lino era ne bakikola bulungi nnyo gwe weebuuze Buganda yonna gyeyita mu Koto Corridor waki waliyo Banyarwanda Baganda baliyo balagala oddawa kubanga baba cleansing kati on a daily basis Museveni ayingiza Banyarwanda batasukka 1500 ku 1000 bano bokyufayinga ettaka lyammwe in the process okutta it's not a crime in Uganda yakigambye it's very easy a fool to survive in Uganda. Any fool can survive in Uganda. Yakijje kuki. Omanyina bagamba Yoseri mumuulize mba mumuuliza ne buli statement gyakola abeerako ne sigino gyasindika. Yakugamba any fool can survive in Uganda. Kubanga amanyi nti yakola amateeka gakkiriza basiru okujja mu Uganda. Gatia. Yakugamba nti omuntu wabira ku ttaka for 10 years nga tekuli lifuka nyiniryo n'ateeka eggwanga mu constitution etalina kubeeramu okitegeera kati agezaako nnyo okukwata bannayuganda bateeka mu magye babasaanyeewo abawamba n'abatta teri amuvunaana Abanyarwanda okutta mu Uganda okutta mu Uganda si musango naddala kabinja k'abatuusi kana ak'abafere okutta si musango. That's why nti ye asobola okukwata ensimbi n'abulayibiringa buli muntu yenna ku international level okusirika ekyo tuyita occupation. Kati gwe munansi bageza kukosa placinga mu ngeri yonna yenga bwayingiza Abanyarwanda bafuna ettaka lya bwerere bafuna sente za bwerere bayine mundu basoma njala kubuuza genda okole survey mu Buganda wokka tandika ku boda ya Uganda gyewekoma ne wetandikira obuuze bantu kikati abaliyo Abaganda abaliyo balagawa ne Bannayuganda baliyo balagaluddawa bonna basinga obungi bagenda abali Bannayuganda basinga obungi kati bali mu bitundu bino wammanga Kampala Mukono Wakiso Mpigi Masaka bine bitundu ebisooka Mityana bitundu ebisooka Kasande bitundu ebisooka Luwero wano mu Nakaseke wasooka ne Kayunga bitundu ebisooka bibaganda ebali abasigadde bonna Banyarwanda kubanga akikola kimeti their master plan kati kye kibakola abasinga obungi mudduse abasinga obungi babatta bakutta batya ennaku zino tebakyakuba masasi wawo kye tuyita scientific genocide and silence genocide kyekiriwa omwami bwe yagenze mu America gye nababulidde buli kimu kuba sigenda kiddamu yakoze ebintu bitono nnyo whereby nti yakoze ekintu mu kimumpuli bwe yagenze ngakulembeze bwe bamuwadde chance okugera kiki yayogedde kubanga akimanyi International Monetary Fund tasobola muwa sente World Bank tasobola muwa sente ne other financial institution world tasobola muwa sente na America tasobola muwa sente nabagambye bwe muleta ekifaananyi yasayinize eddiru mujja ku kimbo tekiriyo yakoze project ye yetekedde mu tawadde abantu be 12 era ne tebagiranze nnyo kuba kyaganya okukwata kati yakoze kiki yagenze bamuwadde speech okwogera yagambye nti omanyi Uganda we are most likely and we are most interested in vaccines. You know we have a lot of diseases in Uganda, so we need vaccines. Yagenze okwogera ekigambo kya vaccine ngera kubuuza kumuna Uganda likono bwogera ekigambo vaccine okirowoozamu kintu ki era okyetaagamu ki gwe mu Uganda vaccine bazirya bazinaaba zigula sente zikola ki kubanga yayina kyamanyi bamaze kyogera mu America nagenda nakola conferences ze yetegekedde bwamalo zikola ze yetegekedde ne basayininga ebintu by'ekiyaye ne bibeera waawo ngera kubuuza bwe yazze jjoko namuwadde obudde ayogere bwe yazze jjoko ogera kiki yayogedde kiyafunye mu America kubanga Museveni gwe mmanye yeesoma one yandize n'agamba trip gye nagenzeko mu America twafunyeyo kino na kino twafunye ekiri na kino talina kiyayogedde kubanga takirina yayogedde ekigambo kimu vaccine kubanga akimanyi bwe yazze okwogera nti simanyi senyiga lumawugwe n'agamba Ebola n'agamba abantu abasinga obungi mulina okwegemesa kubanga okwegemesa kyateeka kya bulamu kikuwangaaza kiki nenga
main target ye ya Buganda bageme ebintu ebyo kiche bakugema mu mateeka g'ekisawo bagamba bati nti omuntu yena tuteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde etteeka ly'ekisawo ekigembwe ligamba tuteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde kubanga bwe lituuka mu bubiri nga terina kintu kirirwanyisa lifuuka butwa gy'oli nkiddamu omusawo yonna professional doctor oba professional physician akugamba you are not allowed to take any kind of medication when you are not sick because whenever you take that medicine it might result into poison into your body or inside your body nebo wali mulwadde bomire eddagala limu lina kye tuyita side effect bomire eddagala ng'oli mulwadde ng'olimidde tulwadde ki ate lina side effect gye likolako kati tugambye kale yagambye bazzi bagenda kukozesa abantu okubasibaga n'eddagala lyasabye eddagala ndasaba kubanga akimanyi wasobola okujja ssente wokka mwezo kampuni ezikola amalagala ennene kubanga zo zikola amalagala gaakugezesa ku buli muntu yenna gyali naddala ku lukalu lwa Africa ne ku busi obukyayonka obuto ezo amakampuni agakola amalagala manene gakola specifically kola amalagala agakugeresezaako bantu kati eddagala ebikola kye baagala bo basobola okuwayo sente nti agenda bateekako embeera y'okukola kiy'okubasibaga kati gwe tata maama ali eyo constitution ekuwedde okukkiriza bakusibage oba obutakusibaga kubanga nkugambye mu mateeka g'omusawo tokkirizibwa kumira ddagala nga tuli mulwadde tokkirizibwa kuwa kintu kyonna nga tuli mulwadde tuyise mu mbeera ya ssenyiga lumamawuggwe tuyise buli kimu kati kiki ekituuza omusajja gy'agambe nti agenda buli muntu agende yeegemese era temukkirizibwa agenda ku mipiira temukkirizibwa agenda mu disco temukkirizibwa agenda ku mabaala temukkirizibwa agenda mu biki oyo ne yazze okwogera jjo sente wayino zijja mbagambye ayina zijja mu ezo kampuni ezikola amalagala ate nga n'amalagala ago olumu gamenya mateeka kati wakozesa ekyo bakiyita mu luzungu olutuufu kankibanyumira bulungi nnyo bakiyita tactical. It's a tactical silent genocide whereby tagenda kuvayo direct achikugambe nti nkola kino for this reason. No, achikola tactical gamba achikola okulaga nti kituufu kirungi naye nga atakubulidde buzibu kibu kirimu na kigenderwa kye kiki achikola tactical. It's a tactical silent genocide. Owamutegedde bulungi edda waberangawo queenini nebo twambiranga queen yono no direct nga queenini amumiro bomuga ibera musajja nnyo oba mukazi nnyo kati kyebakola bazungu ne bateekako kasukali kyebayita sugar coating nga bokateeka mumwa bwoba tonna saanuka nokamira amazi kagenda mangu abo kakaawa naye ng'ekizibu kateeke mu kamwa kasaanuuka essukaali ojja kutegeera kye bayita okukaawa. Kati ono bigga byayogera byonna abiteekako kasukaali ako n'akabasiigirako mulooze nti kyakola kituufu naye nga queenini yali munda w'ekintu ekyo yalina ekigendererwa kye takyagala kuba bantu masasi agenda bayita eno. Otandika okubeera awo yali tawulira mpewo musana owulira empewo yayita kuba mpi okuba empi eyali afuluma ku buli lunaku nga tokyafuluma eyali awujja ekiwojjolo emirundi ena mu wiiki nga akalya ko tekakyasituka era agenda mu nsonga z'abakyala mwezi n'emyezi ebiri oyinza okuba tokyazigendamu oyinza okuba ozigendamu ng'embuto lwofuna luluvaamu kwegamba ogenda okulaba sikiini ye etandise okufuuka ebintu bitategerekeka. Wayise emyaka bamaze okusibaga wayise emyaka ena otandise okubaga nti ate oyina kookolo w'omunnabaana simayi kookolo obulimaawa simayi biki ebintu bingi nnyo ebijja nga bamaze okusibaga. Kati kino ekintu mmanyi kyenkola eryo ekirumya omutwe naye njala kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo nti kino ekintu kiri tactical yakyogende nga kiri tactical yensonga lwaki wabadde oyo yabadde abuuza ebibuuzo nga bamuddamu. Kati yakoze ensobi n'agamba nti ate ensiri zakyusizzaamu mu ndwaza yaazo nazo zirabika zitambuza obulwe. Kwegamba Uganda enyuma naye so kisi ekikulu ekikulu kikino tugenda mu festive season awovuddewo
nawe mwerowoleze ng'abantu abakulu kubanga bino ebintu byogera nawe nojja mbyoyagala byotayagala n'obireka kino nkyogera naye oli waddembo kireka wenkyogeredde oba kirowoozaako n'okirowoozaako it's up to you. It's up to you to take what I'm saying, or it's up to you to leave to leave those things. Kubanga sikuforcinga kutegeera kugenda ku ndowooza yange kiri gy'oli gwe okutwala byenjogera obubirika wenkole ki wembyogeredde. Kati ekyo yazze n'agamba nti ye mu ggwanga lye liri safe, nobody can turn Uganda into an unstable nation kubanga ye Saabalwanyi yalwana buli kimu security weeri. Kati njala kubuuza Yoseri najja wano previously nga tongoba ogenzi obanga okyali onoogamba nti you are fighting terrorism in Uganda n'ogezaako nnyo okuzannya buno buzanyo bwa dingomaani ogezaako nnyo okuwamba poliisi zo zeekubira muzannya emizanyo gy'ekisiru kati to the extent ADF gwe wagiteekawo Jamiru mukulu currently yali mukulu wa ADF n'omukwatira Tanzania bamukuleetera kati njala kubuuza Museveni olaba ovunaana Bobby Yanga mu koti masho ovunaana Eddie Mutwe mu koti masho ovunaana Kavuma Mulishiri mu koti masho no si mu koti masho Kavuma Mulishiri mugundi mu civilian court ovunaana Map Media mu koti masho njala kubuuza omusajja goma nti yakulemberanga ADF elebo leader n'omuje Tanzania n'omuvunaana mu civilian court ani afulinga ani kati bogati ADF kibinja kyabayeekera kiri mu Uganda kyasaza kiyingidde Uganda nengo kimanyi nti kicho nenga ate omukulu wakyo mvunanya mu civilian court oba otegera lunaku ki awusigenda kulwawo njala bayisa mwawo kati awutuvuddewo omwami ono alina kyagala bwe yagenda Kongo eno omanyi balina mission y'okwawula mu Kongo bafuneko ekitundu ekyabwe gye bagenda oteeka Tutsi empire egaziwe naye nga region eyo rich in minerals ejjudde obugagga obwesibo bw'omu ttaka gye baagala okukola akasi kaabwe gye baasalira empisi ne bazitwala bakole enguudo kati Jobu yabadde ayogeraga nti mukwano gwe Kisekedi yamukkiriza okuba abagobayo dda Kisekedi tena kukkiriza kubeerayo just kyoyagala okukola you want to terrorize Ugandans to legitimize your statement that ADF is there for you and then you re-enter Congo by force ntiddamu zino statement zaako za ADF ayagala zikozesa okuterrorizinga Uganda nga ye kennyini yacunya bana Uganda ate ava wagati eri ADF giri mu Congo katuyingire by force already mwina M23 eyagala okuoccupyinga Congo ADF yiyo kati territory zonna eza Uganda border zonna ziri occupied by M23 and UPDF and ADF kati ongamba otya nti ate ADF yasaze neva Congo neyingira Uganda side zentoloko sinibi juyi ne Kampala batuse simemwasi babiri ne mundu nenga let me ask one thing emundu zonna zemuzuula zonna nkadde emundu zemwakwatisa Robert Kyagulanyi Center mu Mwaluwa zonna zaali nkadde buli suspect gumuleta ne mundu abeera mukadde ne mundu zibeera nkadde kadde bad thing kimukola kanjala asomesa abantu ekintu kye bayita intelligence ne interrogation bwe bubaka butufuna obubaka bufunibwa ku byokwerinda nakyo kinaabawo ne musolvinga ngo budde bukyali interrogation kwe kubuuza omuntu nga mwagala mujjamu amawulire obujulizi naye interrogation mu nsi yonna bazikola nga ziri private oba nga zinekusifu mu bisenge era teziragirwa na nsi yonna Museveni olwase abakulembeze bonna aba NUP ne ba supporters entoloko waje babatidde bagambe bamaze ngo engoyo za majembo ba ADF ne batandika okukwata kamera ng'abuuza omu ku omu gwani bene kamera gwani nze mu Rushibi ovawa enva gindi amanya tatawe yani tatange yegundi ekyabalese eno nti tuli bayekera ba ADF no ekyo si kibayita interrogation tu tekikola makulu interrogation mu nsi yonna tebakkiriza wadde kamera mu interrogation tebazikola mu public interrogation bazikolera mu bisenge by'okusifu ebimanyikiddwa nga government gyetwala abantu bajja mu njala kubuuza Museveni America enefo by'okusifu webuuliza abantu wali owuliddeko interrogation video yonna eyali evudde ku mutimbagano nga babuuza omuntu ina gwe bakutte omutujju olwa kamera abuuza gwani bakuzaala watatawo yani mulya mmere ki mundu muyina mmeka mubadde mukola kye kwekamba nembo tufuze bubi nnyo basajja mmwe
Bananga namba rozesa ndimo musingo okutegera nenga ate okutegera kwa cow mentality. Njagala kubuuza kebere Kenya wano. Tetulagana kwa video nga bakutte omuntu jiwambuuza owaye gwani nze Map Media. Tata oyani. Mutisi kicheche okukola wano. Twazi tuvudde Congo. Ani abafandinga. Atufandinga opposition. Bagundi mmwe mutwale mu magezi kati ebyo namwe abyogede nabiraba nga muri codinga msimanyi ate mubuza mulimi Luganda njera kubuza oliwe ADF abadde Congo lwaki ombuza mu Luganda kuba mu kimenti mwala kutatana linya lya Baganda ekyokubiri nawulidde ono musajja kati dabulangi dabukala Felix Kulaije nga ayogera msimanyi Mbaba yekera gonya zabalite abafise ino busumu nesima lwakinseka abafise ogonya zaba kati gonya wachite zalide na mundu kati zalide nete zalide na mundu gonya embamwe kati Jobu wazo okwogera musajja wattu abakutegekera speech bakulimba bakuswaza noleto bwana obuto ne mutandiko bokolako interrogation which is wrong. These are minors are not supposed to be recorded and ask questions in public. It's wrong. Same way iso making puso. This is what you are doing is wrong. International committee is watching. How dare you modira minor mumbuze ibuzo ate nze nabi recordings minds zibyange biteka mu public. Keka no ka video muna so wada atikalikiriya muna sonyo interrogation babuza bana ba ADF interrogation babuza ba minors which minors abuza interrogator abuza mwana ainebuzo yambuza ate yamujjukiza je bamuzala mbo ate kishangani ate simayirudda wasimanya ate banzala simanyuki nolyango omutugu kwetokota eno basajja batufuza bati emyaka 37 bano with such nonsense and foolery. Muli mukusala biti bya masanyalaze mubuzabuzanga bafuka bana mumujisala tukimanyi katoleta bana bana musemanyi emundu zemuleta zonna nkadde zimwakwatisa Kyagulanyi mwalo zali nkadde na zino zenyini nkadde njagala kitegeza public mu Uganda yonna emundu zonna ezingira mu Uganda ziri marked ate ziri registered kati iso semwaine eso bebaline mundu
ze bakozesa bonga bottle eziplantingibwa okukola emizannyo gino ze mundu nkiddamu semwai iso balina ebizibiti byabwe ebyebimundu ebikadde bakozesa every time okujjayo okubiraga public nti bakote n'abantu n'emundu zino bane babikola kati odiro teba miners obaleseko zino video zabadde ku live ya Yoseri Jonga ali ku TV ayogera ko inensi yo nanagamba okay mwagala kutegera nti Uganda basobola giyekera era buli muntu yena yeyo okola nsubiti kujja kukutta kubanga we have intelligence like these young boys and young girls who confessed that they were recruited in ADF activities. But remember, ayogera ebigambo bino amanya agalimu baana bano bona basiramu kati kuraije double kala yazina agamba for us we don't arrest Muslims, we arrest criminals. But since Museveni came in power in 1986, is terrorizing Muslims, mostly Baganda. When you are a Muslim and you are Muganda, you have a problem. Nebuza which problem? Kati obuzo omwana muganti bakuzala nti Kongo kishangani mwogera kinti lingala. Why don't you ask him in lingala? Mr. Interrogator. Obo mwana ali nga badi muzalide mu Kongo. Wacho mbuza mu Luganda. Mubuze mu lingala. Nino omusajja omunajja ko TV okubulira ebintu byekiya ibeti obuyekere mukola kati kamba buli system eri bwete. Warache Twitter premeditated staged drama. Premeditated staged drama. Nti Museveni nakabinja kakaba fera bali mu government. Bakola ekintu ne bakiwandiika nga bagendo kizanya. Nga bayina kye bayina okulaga ensi nti wabadde bagendo kikola. Kati gwe akola ebintu bino okusala amasannyalaze okuleeta bana abavuka ba ADF n'abakwata n'emundu kati gwe abadde n'ekiroozo ekiyekera ofuna akatengo nti Museveni tasobola kugibwako. Eyo gye tuyita premeditated stage drama. Najja n'akutiisatiisa naye nga Museveni bakuba essaseri. Limu ku state house nga lyavudde vumu kima likuba wansi mu mundi kuba mu banga. Salva Kiir yafuka matono. Nchidamu esasi weri tieri nibivuga ku state house Salva Kiir yafuka matono. Anzalo fukira TV zona neziva ko n'amasanyazi liga sorting. Salva Kiir yafuka matono. Nge sasi limu lyavudde mu chemba nilino mundu yo musirikale pwa. Salva Kiir yafuka matono. Asobo fukira TV zona n'amasanyazi liga sorting. Nekati akole ekyo kituta premeditated staged drama na staging emundu na staging abagenda okwogera abagenda okubuuza kati gwe abadde ayina essubi nti ngenda kuyeekera kati ate bano babakutte nze omusajja tunaamusobola ekyo bakikola mu bukodyo bw'ekiyeekera bakikola akusooka okuzannya omuzannyo ogwo gwe badde alooza nti ogenda guzannya nga tojja guzannya akutiisatiisa okulaga ki ekigenda okuddirira naye nga in actual sense nothing they have tebalina kibalina. Reason being, bonna abanyarwanda bali recruited 10 years, 5 years from batan kwa recruiting abanyarwanda. Tebagenda nko ku front line bamanyi lutalo. Kyokora nti bayina emundu abalwana entawo tebayina mundu. Era emundu nga yavuze basula emundu ne badduka tebasobola kulwana donna ku noro kati kibayita Museveni yakola ekintu n'akikuzannyira kati kiringa bona mwena mulaba firimu wantu wali atalaba ku firimu. Sebo ekintu kyolaba ku firimu eyo gyolaba Walembo simanyi Bruce Lee Jackie Chan boliraba ku how they make those movies tolida mukula firimu boliraba making ya firimu tolida mukula ba firimu kati kyekyo Museveni kyakola nti in the real thing kyakola kino akutiisa gwali ayina ekiroozo nti sobola okuyekera Museveni yena akikuzannyira n'akwata abaana n'akwata abantu kati ne bayagala okuttiramu kati nga bwe yakoze ab'entolo ku ludda wa n'abakwata n'abatta ng'akulaga nti bayekera naye nga taba opponent bannansi abali mu opposition oyo gwe bayita Museveni nkiddamu yalabye ku firimu bw'oliraba how those films or movies are made toliddamu kulaba firimu ojja kutya toliddamu kwagala kulaba firimu kati Museveni kyakola.
kati ko kusimika bano bonna abayaya bali mu opposition bajja babagamba naye basimanyi Kyagulanyi asiza abana asiza wani Kyagulanyi ne mundu ayide komera ayina drone lwaki temugamba Museveni abatta tebabatiisa ali mu America the land of freedom yatidde okujja okusiŋŋaana Ashraf gwe yakuba essasi e Masaka nkiddamu yabadde mu America ewali ba CIA ewali ba FBI ewali abalina ne kamera eziraba mu bisambi by'omuntu ne magumba yatidde okujja okusinkana bannayuganda ng'ali mu America gye batasobola mukwatirako kuba ekintu kyonna kibadde basobola okukola kwe kumulangira just omulangira openly yatidde obasinkana kubanga akatenga alina kangi. Of all leaders who went to USA, the biggest number of them, they meet their people. Ira abadde conferences. Museveni yaganya okusinkana de kiyenje kya muna Uganda nochi ngachitya. Ira yatedde ka conference ke ka mutabani woli eyawasa mukazi mukamuwala we aka outbreak lwabo akademo endagano z'ekiyayi z'amafuta na buchimbu yetegekedde mwademo abantu zadi badinga kinana. Atenga ne cameraman ayina strategic position area wadateka kamera nga tebagala kijja okubanga holo yabadde enkalu. Wotira abantu ngoli mu America watasobola kukwata kati mu Uganda ne basajja mmwe wotira segirinya emiya segirinya n'omutana omusiba mu kukomera ffe gudu yanga tayina wadde ekisonkole ky'essasu wadde jita kati omuntu yena addamu okusindika ebinyo ku media ngawoza kusimanya abana ba people pa abafa simanya abantu batisa abana Kyagulanyi si abatta nopu si abatta Museveni abatta kubanga akola kiri kibayita preventive measure akosa preventive measure ile teka je lili bali teka mu Uganda kwate bali bata preventive measure Museveni yatekawo teka nga asobola kukwata ngaloza buloza ndichogera kubbe kuko ya neighbor ko Christmas na kukwata na kuteeka inota jibba nenga byakwata mbya kisiru kwata rugenda jibba kubanga alina akwekengera kati bino byonna byokwatisa drone akozesa system eje bayita preventive measure eteka je lili mu Uganda nti ntudda nendoza nti Sky Soldier ncha aizo gende wacha Kyagulanyi kugundi ku wagenzo aizo genda ku One Love Beach na baya akatebe kati Sky Soldier kamukwate nga tanagenda ncha nenga gwalozo okuba akatebe taina ande kirozo kigenda ku One Love Beach musabala kati je kyakola ekyo okutambuza drone zikwata ne bakwata abane babade babasiba babale babatulugunya ekyo kyakozesa neliteka jiriri balita preventive measure or preventive law jeriri akuloleza nti ogenda kukola ekyo tunakwata nenga togenda kikola kati byakozesa kati kiri kyazanya kyonna kizanya drama mukubalaga ensimbu simanyi waliwo butiti wali butebeki wali zonna biteekawo naye mwegendereze nnyo mu nnaku zino enkulu nabagambi accident ezisinga obungi zonna ziri staged kyekisooka ekyokubiri mwegendereze bibaluka biyinza okubeerayo mu nnaku enkulu ekyo nakyo mukyegendereze asooka afune okukakasa ebintu ebina addemu alumba ekkongo naye ekyakuzaala kyekiri kutta wajja na mmundu oyinza okukomekereza ng'ovuddewo na mmundu ate mubwangu ow'ekitalo nekyezinaafuba tukatojja kumanyaayo kubanga okimanyi bulungi nnyo nti gwe kennyini woolisi wammwe ate weesimira dde obunnya so nno munnange fye byaffe tubyogera naye buli kimunduza mukitegedde olwaliro nkibalambuludde bulungi ekirala nga nfundikira nga nfundikira njala basa mwena abantu abali ku media naddala omugigi gw'abaana bavubuka waliwo ensonga ze mulina okwesonyiwa buli muntu muleke abeere ekyagala okubeera buli muntu muleke abeere ekyo kyagala okubeera Katonda alitulamula ffenna oba oli bw'aba ayagala kulya muwogo muleke alye muwogo oba oli ayagala kulya kasooli muleke alye kasooli oli bw'ayagala okugenda nti yagenda kulinnya muti gwa ffene gyagenda osula muleke asuleyo
kubanga bona omwogera kagenda kufuna entondo nti omulemesa obutayagaliza ndowooza abantu amutu baleke babere kye balina okuba kubanga tetujja kukatika ndowooza ffe na ntegera yaffe ku bbo nkiddamu ffena bali social media abantu amutu baleke baagala okuba babibeere eriyo ebintu bitambula ku social media bingi nnyo naye ndowooza nandisabye abantu abo tubaleke babere kye balina okuba gwe kyewale ekyo kyakola kyolaba nti gwe ng'omuntu kyewale tomuvumirira tomulemerako tomubuulira kubanga muntu mukulu yeetegerera ye bw'anaatuuka gy'atuuka n'akisanga obuzibu ajja kujjukira nti kyeyakola kikyamu kubanga tetugenda tegerera buli omu tetugenda kusiba muntu yo ku ndowooza gye twagala tumusibeko buli muntu alina endowooza alina ekigendererwa kye abantu tubaleke tuleme nnyo okwesiba ku bantu na kussaawo ndowooza ffe kubanga buli muntu alina eddembe lye n'okukola kyayagala kyengenda obbagamba oli bw'abanga alidde empuuta gy'anaabeereranga olubuto olukuba engalabi tojja kubeerayo muleke olubuto olukuba engalabi oli wanaalira ffene olubuto ne lujjula muleke alye ffene olubuto olukuba engalabi tojja kubeerayo abantu baleke babeere temumala budde bwammwe na ssaawa zammwe na MB zammwe nga mubuulidde abantu balina ebintu ebizibu nnyo okitegeera abantu mbaleke babe tojja kulwana nansi tojja kumalako nayo buli muntu alina kyayagala okubeera waliwo ng'oyagala kubeera mugagga oba atte muntu nga yagala muleke amutte bw'anaamala omuntu omuzimu ne gumudde gwe yasse gwe tulaali oseke busesonyoka biyakoola olaaze abantu mbaleke babe let people choose what they want let them make their own choice but after everything you do in this world in the return there is repercussions. So for you are not going to face those repercussions. It's him or her who is going to face those repercussions, not you. So don't comment, don't diss them. Let them be whatever they want to be. Mubareke babere. Kubanga we've occupied social media bintu bitagase bitayamba gwanga. Omuntu nga akakyama mubera ne bona okagola tekajja kugolokoka akajja kumenyika. Muntu maleka abere. Oba oli mutamivu muleka abere mutamivu kubanga tojja mujja ku mwenge gwayagala. Oli bw'anaabanga malaya muleka abere malaya kubanga kyayagala tojja mubuulira. Oli bwanga mubbi nga tosobola tajja kuva mubbi tajja kusigala nga mubbi. Oli bw'anaamusezi togenda mujja mbusezi. Okitegeera oli bw'anaabanga gwe muzeego amuleka abere n'omuzeego abantu amutu baleke babe. Ne bw'afuna ebizibu otakukubira dde okkunoonya muleke. Kubanga muntu mukulu omuntu waweza emyaka 18 yeesalirawo. Naye olina obuyinza obuzibu nti ekintu kyokola kibi n'okomawo togenda wala. Omuntu waweza emyaka 18 abeera n'obuvunaanyizibwa okwetegerera. Naye osobola ati ekintu kyokola kibi n'okomawo just mention ekintu kyokola kibi. Tolambula nnyo mulaga nti gwe omutegeerera muleke yeetegere bw'afuna ekizibu tajja kunoonya. Ekizibu ajja kifeesinga yekka. Let people be and let people choose what they want. Let people choose their own destiny. And the last thing, abantu basinga mayinige businesses zamwe sometimes. Mukama 13 ampeera tujisinkana olunaku olulala. Mweraba.